Yo, this is from Pantilla in the danger. Ebikwekweto by'okuyola abakola mu Taiping mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE byo bikyagendera ddala mu maaso era nga wenjogera olunaku lw'eggulo ssaawa nga 8 poliisi bwetyo yasazeeko ekizimbe kya Grand Mall awo mu Adjumani bwetyo negenda mu maaso okuba nga ate yeeyolera abantu wabula nga ate Abafirika kigambibwa nti bo baba deportingirawo immediately kasita bakukwatako era tobeeraawo n'ogetinga surprised ng'olabye omuntu ogw'obadde tosuubira kudda kuva ku kyeyo ku ssaawa eno ng'akutuuseeko so nga ate bo abatali bannansi ba Africa kigambibwa nti bo batwalibwa mu makomera weewaawo bangi ku bo balabiddwako nga beekasuka okuva waggulu ku bizimbe nga bagezaako okukola ki okutoloka ebikwekweto bino naye ng'ate kigambibwa nti balusuddemu akaba oba bakafiiriddemu oluvannyuma lw'ebizimbe oba lw'ekizimbe okuba ekiwanvu. Eyo nga tuvuddeyo kyaddaaki pulezidenti w'eggwanga lya Kenya William Ruto apondose bw'aganye okuteeka omukono ku bbago ly'emisolo eryaleeteddwa gavumenti ya Kenya li Finance Bill 2024 oluvannyuma lwa bannansi okuteeka akazito ku gavumenti ne batuuka n'okulumba Parliament ne bagiteekera omuliro olunaku lw'eggulo. The people have spoken. I am grateful to all the members of the National Assembly who voted yesterday affirmatively for the Finance Bill 2024 as amended on the floor of the House to incorporate the views generated through public participation. And following the passage of the bill, the country witnessed widespread expression of dissatisfaction with the bill as passed, regrettably resulting in the loss of life, destruction of property, and desecration of constitutional institutions. On my own behalf, and on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024, and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn. And I have agreed with these members that that becomes our collective position. Ekyo nga kimaze okubaawo omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo bw'atyo n'ayozayoza bannakenya bw'abategeezezza nti congratulations to the young people of Kenya. Your voice has won. You have proved once again that people power is stronger than the people in power. Bw'atyo bw'ategeezezza nti bambi muyogeyoge abantu b'e Kenya bamusaayi muto mukikakasizza eddoboozi lyammwe liwangudde era bwe mutyo mukikakasizza nti abantu amaanyi gaabwe luberera gasinganga amaanyi g'abantu abali mu buyinza. So nga teyo omukyala amanyiddwa nga Azawi yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti finally omukulu amanyiddwa nga Ruto pulezidenti wa Kenya awulidde omulanga gw'Abannakenya naye ffe mu ggwanga eryaffe omukulu Yoweri Kaguta Museveni aliwulirako ddi ku kukaaba kwaffe naddala ku nsonga y'obuli bw'enguzi gibadde kati emyaka 40 naye ekituufu kiri nti bakyali abo tebalina kyamaanyi kye bakolawo okitegeera kakati we batuuse abamu batandise na kukifuula kyatteeka ekyokulya enguzi bakikkiriza ate nga bamanyi nti kya bumenyi bw'amateeka. Bw'atyo n'abuuza nti kakati kiki kyennyini kye batya okubanga batuuka ku ssa ery'okufuula obuli bw'enguzi okuba nti kyabuwaze kirina okuba nga kikolebwa. Okitegedde ali enguzi tagambwako enguzi bagirya kyereso. Azawi ye yeewuunyiza ddala ki ekigenda mu maaso mu ggwanga ly'etu Uganda naye nga bw'omanyi
waliwo abagenze maaso okubanga ate bamwambalira oluvannyuma lw'okubanga akola post eno era nga waliwo omukulu avuddeyo n'amutegeeza nti gwe kye tukusaba kiri kimu kyokka otuwe ennyimba lwaki totuwa nnyimba obeere ng'ate owangula award Azawe n'amwanukula n'amugamba nti nze sikola nnyimba kubanga mpangula awards nedda obwo buntu butono nnyo bwalayise obwo bugolzi nze ekigendererwa kyange kya kuyimba music abantu bange bawulirize banyumirwe ate babeere inspired mu ngeri emu oba endala omulala n'amugamba nti gundi twagala music bino biveeko amugamba ave mu byobufuzi n'amugamba nti kikafuwe nze sijja kubivaako kubanga nze gwolaba nsasula omusolo okitegeera omusolo bagunkamulira ddala kinnuma nnyo okuwulira nti ssente ezinzigibwako ng'omusolo tezingasa nga nze omusasuzi w'omusolo bw'atyo n'amutegeeza nti funayo akasigiri okasse ku mutwe ndowooza gy'oli akapewo kandiba nga kayitiridde nga kakuyise mu bwongo ensonga lwaki oba oli awo reasoninga bw'oti. Yes, bano basazeeko Parliament ngamba bana Kenya era oyo gwolengera yabadde akutte omugo gwa Chief Whip tebakomyawo basazeeko Parliament ne bagenda mu nsonda eyo gye basanga ebyenkatika bwe bati bagenda maaso kubanga ate babyesalasala byonna kwegamba bakoze effujjo liri lyennyini lyotasuubira bingi byayononeddwa abantu bafudde ng'era bw'owulidde President w'eggwanga eryo ng'agezaako kubanga ate yeetondera bana Kenya ku lwabo abafudde naye nga at the end of the day bakulaga nti olutalo lwabwe lumaze ne lubanga ate luwangula ekyo kye babadde bakola ki balwanira ennaku zibadde ziwerako ddala bano zibamaze mu kafubo kano ak'okubanga ate beekalakasa bwe tuddako mu ggwanga lya Uganda agali mu nkuubo gano gali mu mbu omukyala Dana Nabatanzi n'omukyala amanyiddwa nga Happy Powers mbu balimu embeera ey'okusika omuguwa essaawa eno wabula nga mbu entabwe eva ku ex w'omu kigambibwa mbu Happy ayina ex we oba ayina eyali boyfriend we essaawa eno mbu ng'ali mu kuganza Dana Nabatanzi era nga ekyo mbu kibaviiriddeko kubanga ate bakola ki basika omuguwa oba batandika okwewalana mu ngeri emu oba endala ebyo we binaaba bikakasiddwa nja kugamba nti kaakati bituufu naye nga bikyali mu ki bikyali mu nkubo so ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Bad Black bw'atyo yavuddeyo n'atendereza omukyala amanyiddwa nga Judith Babirye ng'agamba nti wano mu ggwanga lyattu Uganda tewali muntu yali ayimbye gospel n'akwata ku mitima gy'abantu oba n'asannyalaza abantu ng'omukyala Judith Babirye agamba nti oyo omukyala yali anointed nga bw'ayimba n'owuliriza buwuliriza luyimba lwe owulira nga olutiko lukuyitamu owulira nga pressure zikuba ziti okitegeera n'agamba naye bano abayimba ennaku zino n'ennyimba zaabwe bazikuba mu bbaala nga nyomyenge naye nga tolina nakyowulira wadde n'otakyuka nako so ye agamba nti ezo tomuleetera n'agamba naye omukyalo ono tumusabire Mukama Katonda ayongere okubanga ate amuwa omukisa ku lwaffe wadde yali abbye musajja wa munne yamala n'amuzaayo ebintu bya Mukama nti byo webityo webibeera oba webityo webikola ki webikola Judith ayogerwako essaawa eno tukimanyi nti ali mu ggwanga lya Canada wabula ng'ate ali ku mukutu ogwa TikTok ey'enjiri gy'agitambuliza mpola mpola akubazi live n'abulira abantu b'enjiri byonna ebyo n'abikwasaganya so ng'ate omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby avuddeyo n'anyuka olw'akafaananyi kano kolaba nga kalaga nti lwali lupapula lw'amawulire era nga mulimu ebigambo ebiraga mbu byayogerwa Cindy nga bigamba nti mayiga yansasula ngende ewa Kabaka nga ndi bukunya mukube surprise ebigambo ebyo bwe bityo bwe bigamba tujjukira bulungi nnyo nti waliwo omukyala amanyiddwa nga Cindy lwe yagenda n'ayimba ku birthday ya Kabaka weewaawo so many people bavaayo nga si basanyufu bagamba nti yakunamidde Kabaka ennyambala gye yali ayambadde bla ntwala tugende weewaawo omukyala ono avuddeyo nga si musanyufu era agamba nti which kind of nonsense is this bino ebiri senseless nze sinnabyogerako noonya omuntu abyogedde waliwo akampeereza ntaako weewaawo ba social media in-laws abamugoberera abamu bagenze maaso okubanga ate bamugamba nti ebyo tobiwabudde kyolina omanya nti bw'obeera nga oli w'amaanyi ebiseera ebisinga obaako abalabe baki bayitirivu era nga Cindy alabiddwako wansi awo nga yanukula n'agamba nti wamma oli mutuufu cause ne bano be tutwala okuba nti balabe baffe sometimes batuyambako okubanga tuli ku platform tetukola ki tetuvaako Songa ate relatinga ku concluded concert ya Blue Threes omukyala amanyiddwa nga Doreen Kabalebe yavaayo n'agumya bannayuganda n'abagamba nti nga tonnaba kuwanika mu nsi eno njagala ojjukire nti Cindy gwe baali bagoba mu gurupu okitegeera nti naye kati ate yagiwaniridde n'agamba ogwo mukwano gwabwe mukake si gwa ddala ky'olina okumanya ssente mugimanyi
naye bw'atyo bwe yagenda mu maaso okubanga ababuuza nti ssente mugimanyi naye yassa ye alabira ddala nga omukwano guno ogwa Cindy oba ogwa Bruce mukake bukake so ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Tommy Lee UG yavuddeyo oba yavaayo naga nti kakati tulabye abayimbi nga bakomyawo abantu wotunira liri pazo yakomyawo Irene Ntale yakomezzaawo Irene Ntale yessa ate nga Alien Skin yakomyawo Clever J n'akomyawo Dax Cartel Bobby Wine yakomyawo Big Eye Star Boss Spice Dana n'akomyawo Shiba olwakomawo n'akomyawo Cindy bowe batyo oba ye bwatyo bwalowooza okusinziira nga ekintu bw'okiraba kakati noyo omukyala amanyiddwa nga Naira Ali yeebuuza ku ba DJ bano nga wonalaba DJ Roger Silic Stewart n'abalala nti bo abateebaka kiro kuba bakuba kiro ddi lwe bafunamu kaakadde ak'okweswampata kwegamba bimusoberera ddala takomaawo omukyalo no yagenze maaso okubanga atategeeza nga bw'alowooza nti Lily Puzzle Lunnabe alabika yamira CBS FM gattako n'akaboozi ku bbiri nti kubanga ayogera nnyo ebigambo byonna radio ezo ze bandyogedde ye yabyogera yekka ate nga gwo omukolo gwa Choma ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Davido bwe gutyo nagwo gwawedde wali eri mu ggwanga lya Nigeria era nga gwabadde mukolo gw'amaanyi ogwabaddeko ku Mansa ensimbi wamu ne basereba abayitirivu ddala ate nga ye mwana mulenzi Kakono oluvannyuma lw'okwawukana n'omukyala gwe yali agenda okubanga ate akuba ekidaala gye buvuddeko awo n'abako n'abaswazaswaza bonna bw'atyo yafunyeyo dda omulala ye tava ku laavu wano bw'agenda nga azzaawo no naye nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Ella Yasanantumbwe Stella bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti omwaka guno tugenda kugwako nga tetulabye embaga ye naye tajja kubyasanguza nnyo bw'atyo bwe yategeezezza nti kubanga ebintu bw'obyogera ebiseera ebisinga bikola ki byonooneka ekyama kifa so mulinda akadde konna mujja kulabira awo omwagalwa we yaani mu mbeera eno n'omukyala amanyiddwa nga Jackie Chandiru awo yasinzidde naye nabeera ng'ate atutegeeza nti naye ayinayo omwagalwa kubanga baamubuuzizza yes abasanyuka n'agamba naye amulina naye tasobola kuddamu nsobi yakulaga mwagalwa we nsi kubanga yakikolako emabega wabula bwe yakikola abaana bannalwewuuba abeetezi ba kuno baayagala okumanya nti ddala lwaki Chandiru ayagala omusajja ono alimu kyama ki bwe batyo omwami we ne bamupasula so n'olwensonga eyagamba nti tagenda kuddamu kulaga mwagalwa we nsi gyali amulina naye ensi tejja kubanga ate emulabako mukyala amanyiddwa nga Nammere Justin yes bw'atyo yatwaliddeko ku Ssaabaminisita bebi we omujjo omuto n'aba nga ate amukubako ku ki ku liiso wali wonna abantu muli balogo naye nga sinaba kubatuusaako lugambo lwa Rashid Lukwago ne mukyala we Sharoni nyongera okujjukiza oba ntwala omukisa guno okutegeeza nti Seeka oba Sheikh Ashraf waali nnyo kubanga ate akuvumula endwadde zonna ezikulemye oba eziganye gwe weetaaze mukisa weetaaze kukyusa bulamu mu ngeri emu oba endala ajja kubanga ate akulombera eddwa kopa bukopi namba ye eri awo ku vidiyo wennyini ojja kubanga ate ogiraba bulambalamba ogende mu maaso okubanga ate omukonako byonna ebiganye ajja kubanga ate akulombera eddwa tojja kubanga ate wejjisa muganda wange omukyalo ono tumujjukira bulungi nnyo yakolanga ku BBS wabula ate yagwa mu mukwano ne Saddam Rashid Lukwago ono nno yalekawo bakyala be basatu balamba n'asuula eyo tayagala kumanya n'abaana bw'atyo n'abakana n'omukyalo ne badda mu Habatina ne bagutusiiga wano ku social media twabiraba era baatusuubiza emikolo buli omu gye yali alindiridde naye nga bwe nkugambye nti ba social media in-laws abamu ennimi zaabwe entonzo abalogo abasinga obungi bagamba nti this relationship isn't going anywhere. It is going to end in tears and indeed it did. Okitegeera wenjogera Sharoni yavuddeyo n'abeera ng'ate atulojjeranga emikolo bwe gitagenda mu maaso oluvannyuma lwa Seeka okuwambibwa. Bannange musiibye mutya kansibira nti muli bulungi mwogerako ne Sharoni gwe batuma lya Shalwa. Judy nvuddeyo okwogerako ku bintu ebiri ku social media ebintu ebitambula obuvudde bwemulaba obutambula nti kituufu Haji yabula ennaku z'omwezi 5 ogw'omukaaga n'abula ne tukuba amasimu ga Haji nga tegayitamu ne tunoonya Haji nga amasimu go gali off naye kineewunyisiza okugenda okulaba nga ndaba bantimbye ku Facebook nti banoonya Haji biki ate nga navaayo ne njogera ne ngamba essimu za Haji teziriiko
waliwo muganda we n'agenda ku poliisi n'agulawo omusango. Bwe yagulawo omusango, omwami omu owa poliisi n'akubira muganda wa Haji Yakub ow'e Kasubi. N'amugamba ebintu ebigenda mu maaso bimanyi nti muganda we yabula. Mwami Yakubu n'amuddamu n'amugamba nti oyo mumuleke yadduka ayina emisango. Neneebuuza yadduka yaddukira wa? Yakubu aba amanyi muganda we waali lwaki tavaayo n'ayogera. Ekyokubiri, misango ki egisobola okuddusa omuntu ne gimuddusa nti lwakuba nti omukazi amutadde ku bunkenke nti ayagala sayiningire ennyumba gizze mu mannya ge, ekyo nakyo kiddusa omuntu. Kati ngenze kulaba nga bampostinze ku Facebook wanga bagamba nze na twabuzaawo Haji biki nti banoonya okunsiba. Famire ye ntiisatiisa. Mukazi we already yasindika ddazi audio nga ne Haji tanaba kubula nzirina audio za mukyala we oyo gwe bayita Sharifa Nalongo ng'agamba okunsiba biki okuntuusaako buzibu. Kati Haji bwe yabula ng'ebyo byonna ndabi. Mukatambi ye mukyala amanyiddwa nga Shiba oba King Shiba mbunga awaasibulwa mu ddwaliro wabula nga bo ba social media in-laws baganye okukkiriza nti ddala Shiba yazadde abalongo. Bangi bagamba nti abaana nga bakulu nnyo okitegeera wabula nga ate n'omukunja atosera yavuddeyo mu ODM awulikikako ng'ayomba era ng'ayombesa abakyala bano abali ne Shiba nti bagezaako kubanga baagala okwonoona erinnya lye. Bagenze maaso okubanga ate mbu bakola ebintu ebyo bagezeeko kubanga bono n'erinnya ly'embu mukunja ye yawa Shiba olubuto ate Shiba yazadde byonna ebyo naye nga ye yageze maaso kubanga ate ayozaayoza Shiba naga nti bwe kibanga kituufu wazadde congratulations munnange naye ye akkiriza nti Shiba tannakola ki tannazaalako okusinziira ku mukunja. Jjukira nti ye yawukana ne Shiba mabegako era nga Shiba abadde takyali mu mikono gye wabula ng'ate abadde abeera ne mama Shiba ne content bakolera ddala okiwulidde ekintu ekyo. Nakutuusizzaako emboozi ya mukunja n'omukyala Halima Namakula era nga twalabye kye yakoze emmotoka eya Halima Namakula. Kaakati nno yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate abaako ka audio kaatuteera oluvannyuma lw'abantu okuba ng'ate bamuwakanya nti oba oli awo omukyala ono teyakola kikolwa ekyo kuba mbu tebikola ki tebimufaanana. Ke kanono kengera okuba ng'ate nkuzannyira. Maama Halima Namakula nkulamusizzaako nnyo. Kale munange mukunja. Ontegedde otya? Sisula namba. Mami, nina akasonga akanumya omutwe ne ngamba akankunoonye. Waliwo sente ze twasevinganga mu Wuma mu mwaka gwa 2022. Omuyimbi Hanson bali luno kuba gwe waŋŋamba ng'okuteerako sente. Si we kyali nga tulejola? Era sente nazisanga ku simu ya Hanson bali luno nagenda okulaba agenze mu Federation ewa Mr. Eddie Kenzo ate nawe kwe nali ngumidde ate nawe nkulaba wadda mu Federation kati nawe oli mu Federation mtaka sirimu mu Federation ate ngamba Federation yeri waggulu wase nze teri waggulu wange akati nakubandiza atya kati ate sente zange lwaki oba ozisaba ba Federation ng'ate nze naziwa ggwe ne Hanson obanga agamba buli alina sako gy'akulira bbeeyo sente gyayingire mu Federation ye Museveni kakati obanga owaabira Uma eri ewa Kenzo anti mami naawe mba nkuwaabira kakati nette tontya mbaabira wulira eno nze sitya kati nze nsaba bwente mu bufunze bwe tubanga amateeka ge twaliko mu kusondanga sente ezo nga tuziteeka mu ssako baatugamba nti tugabana ati buli luvannyuma lwa omwaka nga guggwako okuva 2022 mpaka kati mu 2024 omwaka teguggwangako lwaki tetusooka ne tugabana sente zaffe then ne tulyoka tulaba ebya Federation kubanga Federation ezze luvannyuma nnyo nanti kakati olidde akantu ako kososo okungamba yes kati gwe wava nagenda okulaba nga gundi avudde wagenze mu Federation ani nga wawa sente Hanson bali luno ate nga sinze nzekka yamuwa kitegeeza n'abalala bangi abaamu wakati yava mu Huma n'adduka mu Federation
kati mami awe njije ekibuzo kyange ekisemberayo ddala bw'abanga Hanson gwe wali okola naye mu bya ssente yadduse ne ssente z'abaana bonna ne yeegatta ku federation ate naawe lwaki watuleseewo era naawe n'odduka n'ogenda mu federation Hanson gyali nga yadduse ne ssente z'abaana ate n'otazibanja n'osirika busirisi anjijeeko Mini weonge bibiri bityo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Derek Wamuna oba Derek wa radio yavuddeyo naye n'abaako ebitonotono byayogera jjukira luli twalabaka video Kamuna nga antunnyonnyola n'okkaaba nga bw'akaba nti ddala ebintu bino oba relationship yaabwe yaggwawo kakati ye Derek agamba nti byonna weebiri naye ekisinga omuluma kye ky'okuba nti abantu bamuvuma buli ssaawa nti yalinnyira ku Muna oba yayitira ku Muna nti taba kuba Muna teyandibadde ekyo kyali wabula ng'ate ye abakakasa nti ate ye yakola ekinene nnyo Muna agende UK oba okitegeera nti bwe kuba kulinnyira Muna ye yalinnyira ku ye so singa ate bwe bakola ki bwe bakirowooza Songa atabo bechangeru yeyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin the Entertainer agamba nti singa bamuzzayo mu biseera by'emabega ne bamugamba alonda omukyala yandisigadde alonda mukyala we Amanda ono agamba nti ebadde wedding anniversary yaabwe era nga amwebaza okubeera omukyala omulungi amuleetedde ekirowoozo kiga nti obufumbo wamaggwe bulungi bamaze emyaka 8 mu bufumbo butukuvu songa ate bamaze emyaka 17 bukyanga bakola ki bemanya mwana mwala amanyiddwa nga Vinka leero gabadde mazaalibwa era nga omwagalwa we amanyiddwa nga Wita avuddeyo kubanga ate amwagaliza mazaalibwa Nelly n'agamba nti happy birthday my love may your new age come with more smiles n'atekako obutima abaana ne bamugamba nti only that akokokka Vinka n'aseka omulala n'agamba nti awandike paragraph nga nnene tetwagala obugambo butonotono ate nga yemisa kisemekula olunaku olwaleero mazaalibwa ga mama Nakaye era nga naye avuddeyo n'amusuusuuta awo n'agamba nti ye muntu yekka amujjuzaawo okitegeera era ye waaba naye buli kimu kisoboka okitegeera ye mukyala we ye best friend we yamuwe kikonfide ekintu ekyo bwe kityo so gate n'omukulu amanyiddwa nga Geno Megade olunaku olwaleero naye gabadde mazaalibwa ge naye katumwagalize amazaalibwa amathufu agamba nti yebaza maama ne taata kubanga ate bamuzaala omwana we Budondo Bwentyo ngenda kubanga ate nkujjukiza nti RNPatio Services abira Fifi ne Remy mukwano ntuukirirako okunfuna mangu kozesa ennamba ya MTN awojja kubanga ate onfuna mangu nyonyonyonyo sobola okubanga ate tulaba ki ekiddako for airport pickup ngenda kubanga ate mbasibuza mwana mulenzi Summit Mighty Family ku nsonga ezimu ya mbadde pije okubanga ate nkuweereza we bali kubeera mulabi mulungi ate kumira mpira sigale nga kunkumide beera bulungi weeraba Munna Uganda kubikolobero Museveni byabakoze mwabatanyiigako mwabaki ng'ate musobolera ddala okulaga obutali bumativu ku buli kimu teri ddembe lye bagaba freedom tebagigaba ndaba bulungi 5 freedom tebagigaba freedom batwala ntwale na kabuli eddembe balirwanirira naye babagobye mu bibanja byammwe mu byalo bataddeyo faamu zaabwe muzze mu bibuga babasenze mwabatanyiigako ddala kiki teri ddembe lye bagamba nti gundi tumuvumye nnyako ate obuyinza abutuwe kyova olaba abalala ennaku zino tuli ku action bikolwa banaye lwaki temusitukako naffe tusobola olinza olowooza vidiyo eno nkola yabakumamu muliro omanyi mweyogeza nnyo eyo mbwakuma mu bantu omuliro iye ndibakumamu muliro bannayuganda nsaba naffe tunyiigeko ekyolumu okiwulira Embalala Liraluwa Masaka Mubende Oyima Kitigumuwa nga naffe tusituse ku lw'ensi yaffe tugambe ekimala kimala oba tutandikira ku Kunani Fululandi e Vikisoni end with Rubiji oba tutandikira ku Kabaka nti twagala Kabaka naffe lukolere akasajja tukateekeko mu kaseera akazibu nkubya akafaananyi nga akaseera ako katuuse
mazima ddala wetegereze video eno munansa akabo obwavu bulingo obwavu labe bimotoka bya sente ebyo bitisse buwumbi na buwumbi mundu zeziwerekera batwala sente yammwe kubanga kiraga bulungi nti omuntu ayeeyiyo omuntu omunaku omusolo gw'eggwanga asasula ebitundu 52 ku buli 100 ne be tuyita abagagga tewali asasula sente ze musasula gwagula akawunga buli lunaku ng'onoonya kilo ya kawunga eyo gy'ogula ogiraba we baya 1500 oba 2500 ogiteekako 5 buli lunaku omusolo ogusinga mu ggwanga guli eri gwe omuntu ayeeyiya gwe omuntu omunaku ayita mwene embeera naye n'oguwaayo bo babeere bulungi ne famire zaabwe laba sente ya Uganda weekulukuta yiyo bagitwala leeta ddaba vidiyo eno ebyo bimotoka bya sente bimotoka bya sente mu Uganda zikukulibwa zijjudde maka gaabwe zijjudde mu mafaamu bazisimira ebinya banka gye muziteeka gye bazijjalaalire bazitwala ogenda ku banka tolaba sente eyo nimwe abatanyiigako kiraga ebikolobero bino byonna Museveni byabakola muli bamativu nabyo kyova olaba Museveni akyabeesibyeko temusobola kulaga butali bumativu mulaga muli bamativu na bino ebikolobero ebibakolwako naye ffe lwaki tetunyiigako manna Uganda afukamidde tunyiigeko ku lw'ensi yaffe tunyiigeko ndi wano mbasaba ndi bakuma mu muliro alaba vidiyo eno gisharingireko muno mbasaba tunyiigeko bye bino Bobi Wine bye yabagamba muveemu akatengo Bobi Wine tasobola kukugamba direct nti sawa yagenda kulaga butali bumativu tugende twekalakasi kuba bajja kuyimirira ku yomu naye munna Uganda wonna woli osobola ositula obusungu buno obubaluwa ne butandiko yita bu message ne buyita bu WhatsApp group ne buyita ensi yonna ne tusituka buli wali omanyi buli woli ne tusituka akasajja kanu tukateekako mu kaseera akazibu nkuba akafaananyi ng'olunaku olwo lutuuse nange nzaali sooka mu parliamenti ye Uganda okugiyingira kolo we liba sasi njagala linkubwe mu lubuto njagala linkubwe mu kifuba naye teriri nkuba mu mugongo mbumbadde mbadduka never ndi Uganda wano simu abalina ebyo ebikuubo bafaza yabibalagira Uganda ukawo osanga ekyo ekikuubo mu siringi mu sendala tebiriyo bateri ba designer ndi Uganda wano 5 ate sinzenzeka wali abalala mwana bembeera bajetamwa teri dembe lye bagula teri dembe lye bawaayo sente nti oba kinedde dembe lya kabuli ne Museveni yadiringa bibye n'agenda n'atwala akabuli n'atta abantu eruweero eddembe tulina kufa lwakiri abaana baffe baliganyirwemu ku Uganda eyenkya tukikole much respect nkimanyi olunaku lugenda kutuuka munyiige bantu mmwe nendi wano mbasaba kunyiiga